Tugenda kuwulirako ku bigambo by'omulamuzi ate nga tukulembeddwa Honorable Sseggona Akalyamaggwa. Nze nga okuva emabega yonna mu struggle eno nali nga ndeeta ekirowoozo nti tufune legal advisor paka lwe twatuuka ku nsonga nti Honorable Sseggona ajje atukwatireko ku nsonga eno. Osanga tutandise okufuna ebibala. Ssebo tukwebaza nnyo ate twagala otugusize ddala ng'era bw'otutambuza mu bintu byonna ebirala. Ensonga y'ekisaawe eno nkulu nnyo kubanga si y'abannabaziza bokka, si y'abannayuganda bokka, abantu bonna bonna bajja wano. Kubanga nze emyaka gye mmaze wano nalabako Ssaabasajja ng'ali wano ku kisaawe kino. Ate nalabako n'omuntu omulala era omunene mu ggwanga nga naye ali wano. N'abantu abalala bonna bonna tubadde tubeera wano ku kisaawe kino. Nze nzaalibwa kuno. Era ekisaawe kino twasooka kuzannyiranga eri ku Kereziya ne tuvaayo ne tudda wano nga ndi mulamu era nga ntegeera bulungi. Naye ebyekisaawe kino ebyatabuka twatandika okweyisaamu amaaso n'emimwa nga buli muntu ayogera by'ayagala ebituufu n'ebitali bituufu. Naye nze nabagamba nti engalo zange ziri kiriya nnyo okuwa ekitiibwa ate n'ogusaba gukuyambe. bw'otakola ekyo omenya nnyo omugongo n'amagumba. Kooti yange ey'okubiri mutabani wange ssentebe w'ekyalo kino Amuli Wagaba agambye nze legal advisor wammwe. Obufunze nze lawyer wammwe, nze pleader wammwe. Jjajjange Ssebuliba yeyanjigiriza ekigambo pleader era yeyansikiriza okwagala okusoma obwa lawyer. Yaŋŋamba nti pleader kitegeeza omuntu akuba emikono n'empapula ku mmeeza omusango ne gusalibwa. N'olwekyo nze nkuba emikono n'empapula ku mmeeza omusango ne gusalibwa. Njagala nnyo okwebaza Katonda eyatuwadde enkuba. Ekintu eky'omuwendo abantu bakissaako omuwendo. N'olwekyo mmwe okugumira enkuba kimpadde amaanyi nti ekintu kye tulwanirira ffenna tukyagala. Bayibuli etuyigiriza mu Ezeekeri nti nze Katonda wo akuyigiriza okugasa. Njagala okwebaza Katonda mwenna abayigiriza okugasa. Kino ekisaawe tekisosola kkala ey'ebyobufuzi, tekisosola ddiini, tekimanyi ggwanga, tekimanyi myaka. Kino ekisaawe kitiibwa kyaffe ffenna. Era nze neewuunya n'abayinza n'abakiteekamu okwerumaaluma okuggyako nga ddala baagabanamu. Buli lwolaba omuntu alwanyisa enteekateeka gye tulimu wano omanya yagira ki? Yagabanamu oba yalyamu. Waliwo bali mukama waabwe be yawa talanta ez'enjawulo n'abagamba bagende bazikozese. Naye buli omu ne bamulamula okusinziira ku ngeri gy'akozesezza ebyamuweebwa. Obukugu bwange bwe ndidde eri Katonda ndimugamba mukama wange wampa obukugu era mbukozesezza bulungi, ndisobola okuwoza obuwanika. Obwaloya nga nnwanye n'ababbi b'ebibanja kuno. Ayayaya, leero wali gundi emmanga awo, gundi egindi eyo, enkoko njeru. Nnwanye n'omusajja w'enkoko njeru ku bibanja bya bannamwandu. Ate nkyalwana basseba, amaanyi agalwana nkyagali. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform era omuyaye yali akiddukidde naye yansangawo. N'olwekyo abeNUP temukyayinza kumbuuza biki bye nkoze. No.
bannakyengera ab'ebibiina ebyenjawulo ab'eddiini ez'enjawulo n'emyaka egy'enjawulo era wano kyayinza okumbuuza ki kyensobola ne kyenkoze. Abaali mu kkooti lwe twagenda abamu bajjanga basooba nga mbagamba mujje tugende tulwane, tosobola kgenda kulwana ate ng'otya. Abalala bo baatiirayo ddala, nyina ne bemmanyi ndi be babuulira olulala nga bo badduka ne bagenda ne bakyozaamu. Njabba babuulira olunaku lumu, kubanga owebbanga bw'otamuwemukira teweebikka. Njabba wemuukiriza mbamanyi ne bye baakola mbimanyi, n'abalala babadde bademobilizing mbamanyi. Gino emyaka gyange tegikyasamba mupiira okuggyako era ogwaffe ab'emyaka 4 ate ensambisa 2 baizawo ensambisa 2 ate gombi gateeba kyova olaba ndi saalo. Njagala okwebaza mwenna abayiyeewo omubiri kambagumye kino ekitabo kijja kgenda tekijja kugenda. Manyi basooka ne batutwala we tutamanyi nnyo ne tubawangulirawo ate ne batutwala we nsinga okutegeera. Bassebo we baatutwala we wali obukugu bwange era ebituli byabwe nabiraba dda. Kamalirize ne kino, we bajja mu kkooti baasaba omulamuzi abawe ekiragiro ekitukuumira ebweru w'ekisaawe, n'ensimba Nakakongo ekiragiro n'akibamma, era mulina eddembe okusamba omupiira nga bwe mwagala. Omulamuzi ekibadde kimuleese wano olwaleero kwe kujja okulaba ddala waliwo ekisaawe nga bwe bagamba, era omupiira mu gusamba. Ekiragiro bali kye baasaba kitegeeza kukuumira waaliwo, aliwo yaani ye community. Ekirungi n'endagaano yaabwe gye bagamba kwe baagulira gye baleeta ne mu kkooti tebakyayinza gizza mabega, egamba nti baguze ettaka lino erimanyiddwa nga Kyengera Community Playground. Kati bamanyi yagula amanyi nti wano waliwo ekisaawe ate kya community, n'eyamuguza yali amuguza amugamba amuguza kisaawe kyaki kya community. Ajjawo NRM ate ndi mukulembeze, naye ebyobufuzi tebitwawula kubanga twabisangawo nga bwe tubeera ne ttiimu y'omupiira, ono wa Arsenal ono wa Man U. Naye olw'obusobozi oba bino ebyobufuzi bye tugendamu tuwa obusobozi nga toyawudde kala. Bw'olaba nga waliwo asobola okuzannya paati eno osobola okwetegerera, naye oli bw'aba azannya buli omu asobola okuzannya paati ye. Nze era nkugamba Honorable ng'omuntu nsigala ndi NRM naye ntunuulira nnyo obusobozi we buli. Sijja kwogera bingi, naye mukama wange Haji Kiyimba gyali bwe butunajja mu nsi. Michael kansala akiikirira ekibuga Kyengera Central Kyengera Town Council. Ate nnyo okubalaba, kusookera ddala mbeebaza okwerekereza mu budde obuzibu buno ne mubeerawo. Oweekitiibwa Robert Sebunya Ssebo tukwebaza nnyo nnyini ddala byonna kuva mu ntandikwa paka kati. Mpozi nze omu ku baali batidde okgenda mu kkooti n'ebiddirira, naye ng'ekyali kintiisa si bunafu bwange nali ntya batuuze nga ndaba abagoberezi tebaagala kuvaayo, be tuyita tugende mu nsonga beebuzaabuza. Kati naawe nnyini yakulembeddemu oggwamu amaanyi noga nti bennwanirira oba bennwana nabo ate bo babuliddewa, ne tubeeramu okweyawulayawulamu okutonawo. Naye oluvannyuma ennyo okutya kuba kwa buntu, ne tumanya nti nabo baatya buti naye si kuba nti baalya bulya. Era oluvannyuma ne batwegattako. Naguma bwe nagenda okulaba ttiimu nga nnene kwapiizaawo gye tugenda nayo mu kkooti nenziramu amaanyi era ne tutambulira wamu. So mbasaba basaba ne bannyabo bwe tuba nga waliwo okuyitibwa kwonna okujja tibannange ensonga eno nga bwe tuli wano, mbasaba mujje mubeerewo mutambule bumu n'abantu. Twawulira nti waliwo eyakolagana okugula ekisaawe kino, nze nasooka okuvaayo nenga nti kisoboka. Twali wano ne tufaanana n'ebifaananyi tubirina
nga tuli wano nga tunoonya ssente zigenda okwongera okugaziya ekisaawe kino nga Muzeeyi Kawooya akikozesa na mikolo naye ne tusonda ssente wano ne lisiiti abantu bazirina okwongera okugaziya ekisaawe kino. Era nze omukwabe yavaayo ne bagamba yoyo atawaana n'ekisaawe yaani ne mbagamba yenze Kyagulanyi era neŋŋamba nti paka ku ssaawa esembayo paka lwe batuyise mu kkooti neŋŋamba aya basamu ne bagamba bagenze kubasiba neŋŋamba nti oba batusiba mu kkomera tebayombwa mu kkomera wabeerayo bantu bannanga abamu baali batidde ne bagamba temutya tugende banaatusiba abaana baffe bali balabirira naye nga tufiiriridde ekintu kino bakadde baffe kye balwanirira. Muzeeyi Kawooya nze namusanga nga wano n'akakumbi ne wirubalo nga asenda ettaka wano ne wirubalo n'okwata ez'amazzi nga nkyakolera Kampala mu 87-89 naye neŋŋamba ekintu kye naliko wano bakitwale nga ndaba nga bakitwale butwazi olwokuboli bagamba balina ssente mmekawo ye balina ssente ne bajja abantu babadde bansanga ali babulokamu ne bagamba Kyagulanyi bajja kutta ne bagamba nti okufa nti jjajjange yanzaala waali Ssekabaka Muteesa waali naye yafa nange bwe banaaba banzise banaamanya nti banzitidde ku kisaawe banaye naye mutusabire nnyo naye kyembasaba ennyo mukulu Sseggolo mumwebaze nnyo batuwa Semanisi nga tuva wa chairman oli amuli twali tukali wenkolera ku Kyengera walimu ne bagamba omusajja nayita Semanisi era olwazifuna mukulu Sseggolo namukubira bukubizi simu namugamba mukama we nti batuweereza Semanisi wano teyaddamu kumenya kigambo kye yagamba nti ku Mande mujje mu ofiisi zange nga bwe batuyita abaana ffe tuli bataano batuteeka ku Semanisi era ne tugenda nga tewali ssente yadde yekkubi kubanga guno omusango gwe mulaba guno